tukomyewo nate buto. Tuli basanyufu nnyo okubalaba nti gye muli eyo mutuwuliriza ku MDC TV. Twebaza Katonda abakuumye, twebaza kubanga muwaddeyo obudde okujja okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Tusaba Mukama abawa omukisa. Ssebo nnyabo ali awo, Mukama akuwa omukisa ng'oweeyongera okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Nzikiriza nti tojja kuviiramu awo. Twebaza nnyo MDC TV ne management yonna etuwadde omukisa okwogera ekigambo kya Katonda mu Gospel Rally 2024. Nkyali omuweerezaawo muzana wa Mukama Margaret Bamutalira. Kwanirizaako nnyo mu pulogulaamu yaffe eno. Eriko omutwe ogugamba nti salawo leero, salawo leero. Omukisa guli gy'oli, naye twetaaga okusalawo olwaleero. Ekyokuyiga kyaffe ekyajjo okubazzaako emabega kye twayize, mu kyokuyiga ekyo twalabye nti tuteekwa okuba n'enkolagana. Tuteekwa okugulawo enkolagana ne Katonda, kubanga Katonda ayagala tubeere n'enkolagana, ayagala tubeere n'omukwano. Era ekyo kyamutuusa okuwaayo omwana we afe, ffe tusobole okubeera n'enkolagana ey'emirembe n'emirembe, ng'erimu obulamu obutaggwaawo, kubanga buno bwe tulina buggwaawo. Kiki olwaleero kye njagala tutunuleko? Njagala tutunuulire tulabe biki ebiyinza okuleeta enkolagana eno okwonooneka. Ye biki ebyavaako enkolagana eno? Lwaki Katonda bw'abanga ekyo kyayagala, lwaki olwaleero tetumulabako n'amaaso? Enteekateeka ye gye tuli eri etya? Nsaba n'obuwombeefu tuweeyo okusaba nga tutandika. Mukama waffe olina pulaani enene. Tusaba ssebo twebikkulire, oyogere naffe, oyogere n'omuwuliriza. Omwana we yali awo ng'akunoonya, Mukama yogera naye. Oyo omutukuvu ffenna kaatuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kino olunyi lwaffe lugenda kuva mu Yeremiya essula ya 29, tutunuulire olunyiriri olw'11. Yeremiya 29 olunyi lwa 11 lugamba nti kubanga manyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli. Manyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama. Ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Bino ebigambo nga birungi. Katonda alina ebirowoozo. Bayibuli endala eyogera ku pulaani, egamba nti alina pulaani gye tuli. Pulaani eno nga si ya bubi. Pulaani ya Katonda eri omwana w'omuntu si ya bubi. Katonda tabangako na pulaani ya bubi eri abantu be. Nedda. Ayagala kubeera n'abantu be nga bwe tulabye emirembe na mirembe. Era Katonda tayagalangako kwawukana naffe. Naye ekyennaku bassebo ne bannyabo kyamala ne kibaawo. Olwaleero Katonda tetukyamulabako maaso na maaso nga bwe yali enteekateeka ye. Katonda yali ateeseteese nga tujja kumulabanga maaso n'amaaso. Eyo yali pulaani ye. Naye omutawaana ogwagwawo baguyita kibi. Era njagala olwayo tutunuleko ku nsonga eno ey'ekibi, kubanga yaleeta omutawaana munene nnyo mu njawukana yaffe ne Katonda. Yakola olukonko lunene okwonoona enkolagana yaffe ne Katonda. Oyinza okuba ng'obadde eyo nga tomanyi biki ebyaleetera ddala okubanga Katonda ono omwagazi gwe twabye nti ye kitaffe, ye taata waffe, twava mu ye yatutonda n'engalo ze n'atubumba. Tetwava mu nkima, tetwava mu bisodde, tetwava mu mazike, naye kiki ekyaleeta okuba nga tetukyamulaba?
njagala tubikule mu lunyiriri olw'Abaluumi essula 5 ebbaluwa ya Pawulo gyandikira Baluumi essula 5 njagala tubikuleyo tutunule amaaso gaffe ku lunyiriri 19 lulina ebigambo bye lutugamba. 19 lugamba nti kuba ng'olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Waaliwo obutawulira Bayibuli bweyogerako obwava ku muntu omu oli, naye omuntu oyo omu ate bw'obikkula mu kitabo kya Lubereberye amwogerako. Bw'osoma ekitabo kino eky'entandikwa ekya Lubereberye atulaga nti abantu bano baali ne Katonda waabwe nga bali mu mukwano ogw'ekitalo. Kakusabe otunuulire olunyiriri olwa Lubereberye essula ey'okubiri, Lubereberye essula 1 tugende ku lunyiriri olwa 29 tugende ku ssula ey'okusatu. Essula ey'okusatu gye njagala tutunuulire. Essula ey'okusatu etugamba nti omukazi n'agamba omusota gwajja. Omusota bwe twogera ku musota twogera ku Sitaani. Essula ey'okusatu etandika ng'etulaga engeri ekibi gye kyayingira mu nsi eno, nti omusota guno oba Sitaani gwali mukalabakalaba. Setaani ng'ayingidde mu kifaananyi eky'omusota yajja eri omukazi Katonda gwe yali atonze mu kifaananyi kye. Olunyiriri olusooka lutugamba mu katundu akasembayo nti ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti eby'omu lusuku tulya. Ago gaali mazima kuba Katonda yali abawadde. Muddeeyo musome essula ezo ezisooka olw'obudde tutandikira we twagala okutandikira, naye nga soma essula eyo ey'okubiri eya Lubereberye n'esooka ojja kulaba engeri Katonda gye yali awaddemu omuntu ennimiro yonna n'ebibala byamu byonna ng'abawadde babirye ng'ali mu mukwano ogw'ekitalo. Nti wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Lino lyali tteeka lya Katonda, ng'alabula nnyo omuntu nti ebirala byonna bimuwadde. Naye omuti gumu Katonda yali agwesigalizza. Nga bwe tugambye nti salawo leero ng'oyagala okugondera Katonda. Katonda atulekera eddembe nga bw'ali Katonda okwagala tekukaka. Katonda awa buli muntu omukisa okumwagala, okumukkiriza nga yeesaliddewo mu mukwano. Tayagala kutukaka, omukwano tebagukaka. Nedda, n'omukyalo ono omukazi oba omuntu yamuwa omukisa okulya emiti gyonna, naye n'amugamba guno omuti togulyangako. Olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olunyiriri olwokuna lugamba nti omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Wulira bwe gukyusa ebigambo bya Katonda. Ne gugamba omukazi, Katonda agamba bwe muligulyako temulirema kufa. Nti ye Katonda yalimba okufa temugenda kukola ki? Kufa. Kubanga Katonda amanyi tolunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe legalizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Katonda yali tatwagaliza kumanya bubi, naye Setaani aleeta ekirowoozo mu bantu, abantu bave ku kumanya obulungi beegatteko bamanye n'obuki n'obubi. Weebuuza obubi twali tubumanyako ki? Ekinono kiruma bassebo ne bannyabo. Omulabe w'omuntu ye Setaani. Bwe twogera ku musota tutegeeza Setaani kubanga yayingira mu mukazi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi mwana wattu okulya era nga gusanyusa amaaso, nsoma olunyiriri olw'omukaaga, era nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, era n'awa ne ku musajja we naye n'alya. Kino kyali kibi bassebo, bannyabo, kyali kibi. Ye ntandikwa y'okujeemera etteeka lya Katonda.
abantu bano nga bakoze choice bagondera ebigambo bya Setaani okusinga okuwulira eddoboozi ly'omutonzi waabwe, nga nawe olwaleero bw'osobolera ddala okugwa mu nsobi y'emu n'oleka ebigambo bya Katonda ng'akuyita oyingire mu nkolagana n'ogamba nti sijja kuyingira. Bannaffe baatuwadde omutwe omulungi ogw'okugwa gospel eno nti salawo leero onoogoberera Setaani. Luli bajjajjaffe baawuliriza eddoboozi eryo. Olunyiriro tusomye mu Baluumi kye lutuvudde lutugamba nti nga okwonoona kw'omuntu oli omu bwe kwaleeta ekyo. Olunyiriro tusomye mu Baluumi nti kwatuleetera akabaate, kwatuleetera okufa olw'obutawulira bw'omuntu oli. Twalusomye mu Baluumi 5:9. Olw'obutawulira, singa baawulira eddoboozi lya Katonda tetwandigudde mu kabaate ako. Ekibi tekyalize mu nsi, nti abangi olw'okubanga be bazadde baffe be bazaala be basibukamu omuntu, ffenna tusibukamu Adamu, ffenna twafuuka babi. Baluumi 3:23 mujja kusomayo luga nti kubanga bonna baayonoona, ffenna mu Adamu twayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa Katonda mwe yali atutondedde okubeera, olw'okwonoona, olw'obujeemu, olw'ekibi ekyo kyamenya enkolagana. Kiki kye njagala okujjera bagambye nti twagala tulabe biki ebiyinza okutta enkolagana. Ekibi kyaleeta enkolagana ne kireeta okwawula abantu bano ne Katonda. Olunyiriro oluggwanga lugamba nti baweebwa obutuukirivu bwa buwa. Ekyo nakyo tujja kukirabako mu maaso awo, Mukama bw'anaaba atuwadde omukisa okubeera abalamu. Ekibi kino, what is sin? Ekibi ddala kye ki? Bikulako mu Yakobo essuula 4. Yakobo essuula 4 olunyiriro 17. Katusome. Yakobo 4:17 agamba nti kale amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Buli lw'omanya ekituufu eky'okukola naye n'otokikola, olwo oba okoze ekibi. Bajjajjaffe baamanya ekituufu eky'okukola naye ne batakikola, ekyo kye kyaleeta ekibi. Ekyo kye bayita ekibi. Yokaana 3 ebbaluwa esooka nalwo lukulu mu nsonga y'okumanya ekibi kyeki. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 3 olunyiriro 4 agamba bw'ati. Essula 3 mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriro 4 agamba nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi bwe bujeemu. Buli muntu yenna akola ekibi, buli akola ekibi aba mujeemu. Eri mu Yakobo atugambye nti kasita omanya ekituufu eky'okukola n'otokikola, oba okoze ekibi. Ono ye atugambye nti buli akola ekibi aba mujeemu, era ekibi bwe bujeemu. Bajjajjaffe baajeemera Katonda ne baleka ekituufu eky'okukola ne bakola ekikyamu. Olwaleero singa naffe tugingira ne tutambulira mu mbeera y'emu, ne tutambulira mu bujeemu obwo, bassebo ne bannyabo ebigenda okuddirira bigenda kuba bibi. Kubanga Katonda gwe tusinza mutuukirivu, mutukuvu, mu ye temuli kibi, era ku lubereberye tatondangako kibi kino, wabula ekibi kyayingirawo olw'obujeemu. Era yali agala tumanye bulungi bwokka, naye omulabe waffe ye Setaani bwe yakema bajjajjaffe n'abasendasenda bamanye obulungi n'obuki n'obubi. Embeera eno ey'ekibi bwe yeenyiga mu bulamu bwaffe ereetawo oluwonko wakati waffe ne Katonda. Embeera y'ekibi bw'ogiganya okubeera mu bulamu bwo ekola oluwonko wakati wo ne Katonda. Baluumi 6 atulaga obubi bw'ekibi. Baluumi 6 olunyiriro 23 lugamba nti empeera y'ekibi kwe kufa.
ekibi kino bwe kyajja n'empeera. Tewali mulimu gutaliiko mpeera. Empeera y'ekibi, buli akola ekibi, buli ajemera Katonda nga batumaze okukinyonyola, buli ajemera etteeka lya Katonda, buli ajemera ekiragiro kya Katonda, buli ajemera okwagala kwa Katonda, aba akoze ekibi, n'empeera yakufa, okufa okw'emirembe n'emirembe. Kuno bajjajjaffe kwe baaleeta, kwe baali balindiridde, bwe baakola ekibi. Naffe abava mu lulyo olwo, okwo kwe kwatwolekera. Isaaya 5:9 lugamba nti ekibi kitwawula ne Katonda. Ekibi bikula. Isaaya 5:9 olunyiriri olwokubiri tusomeyo, ogenda kulaba ekibi kino kitwawula ne Katonda. Isaaya 5:9 olunyiriri olwokubiri agamba bw'ati, naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. Mukiwulidde bannange? N'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Olw'okubanga Katonda mutuukirivu, Katonda ababi abaagala, ffe atwagala kubanga ye yatutonda, tuli baana be, ddala bwe tutyo bwe tuli. Naye agambye ekireeta obuzibu ky'ekibi ekibeera mu ffe. Ekyo kireetawo olukonko ne kitwawula ne Katonda waffe, n'okuwulira n'atayagala kuwulira, era n'akweka amaaso ge. Nabadde ŋŋamba nga mbuuza ti naye ddala Katonda yatutonda bw'atyo, kiki ekimutukwesa amaaso bw'aba nga atwagala? Basebo kibi. Naye nagambye gye natandikidde nti Katonda bwe twasomye mu Yeremiya yatugambye nti alina pulaani 29 olunya olw'11. Katonda alina pulaani gye tuli, alina enteekateeka okulaba nga tuddamu okubeera naye mirembe naki bannange na mirembe. Era mu kyokuyiga kyaffe kinaddako tugenda kulaba pulaani kyeyo. Tulina okuba abeegendereza okwewala okumenya amateeka ga Katonda. Tulina okuba abeegendereza nga twagala okubeera mu nkolagana ne Katonda, nga twagala olukonko luno luveewo. Nga bwe tutegedde, twewale obujeemu okumenya amateeka ga Katonda. Amateeka ga Katonda matukuvu, matuukirivu, kubanga ze mpisa ze. Galiwo okutumanyisa ekibi, go matukuvu, ge gasobola okukutegeeza nti wodda wano bw'okola kino oyonoonye. Bwe gatali tosobola kumanya kibi, naye weegali kubanga ze mpisa za Katonda, ye standard omuntu kw'alina okutambulira, ze mpisa za Katonda, n'okulaga ebyo Katonda by'ayagala bwe biri. Tusobola kubitegeera nga tutegedde amateeka ga Katonda, ate nga ga mirembe na mirembe. Katonda ono ye Katonda yekka. Amateeka gano bwe googera mu tteeka erisooka, singa ogenda n'osoma Okuva essula ya 20 olunyiriri olw'13. Amateeka gano ge twogerako agawandiikibwa mu Kuva, Katonda yagawandiika na ngalo ye. N'olwekyo ze mpisa ze ng'ayagala abantu tuzitegeere, tuzitambuliremu. Njagala otunuleko mu Kuva essula ya 20, ojja kulaba nti amateeka gano ze mpisa za Katonda ezitakyuka. Eyo ye sitandadi y'empisa ye, ekyo kyali twagambye nti engeri emu eya Katonda kwagala. Essula ya 2 bw'otunuulira olunyiriri olw'13, katusomeyo katono ogenda kulaba. Olunyiriri olw'13 lugamba, olunyiriri olusooka agamba nti Katonda n'ayogera ebigambo bino ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo. Ago mazima bassebo, gye tuze tuyiga ekyokuyiga kyonna kitulaze nti Katonda ye yakola ki? Ye yatutonda. Amateeka googera mazima. Katonda ye Mukama Katonda waffe. Era agamba nti tetubanga na bakatonda, tobanga na bakatonda balala wendi. Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu
tukuvu. Bw'osoma Matayo 5:18 agamba nti mazima ddala nkugamba nti eggulu n'ensi bigenda kuggwaawo, naye ennukuta emu newankubadde akatonyezaako mu mateeka tebiriggwaawo okutuusa byonna lwe birituukirira. Amateeka ga Katonda tegaggwaawo. N'olwekyo tujja kweyongera okulaba ekyokuyiga kino mu byokuyiga ebirala bye tugenda okuyiga, kubanga waliwo abantu bangi ababuzaabuzizza ensi, baagala okutuzaayo mu kibi ky'abajjajjaffe ekyasooka eky'okumenya amateeka. N'olwaleero boogera nti amateeka gakola gatya, gaavaawo. Ekitali kituufu mu kyokuyiga ekinaddako tujja kulaba mateeka akyagaavaawo. Ye lwaki gano 10 tegaavaawo? Kubanga tutegedde nti z'empisa za Katonda. Nsaba nga nkwegayirira tunyweze ensonga eno ey'obuwulize, kubanga agambye nti bwe tumenya amateeka tuba tukoze ekibi, ate ng'empeera y'ekibi okufa okw'emirembe naki n'emirembe. So nga pulaani ya Katonda agala tubeere naye emirembe n'emirembe. Nsaba Mukama akuyambe, nsaba Mukama nnyambe obulamu bwaffe tubweyo eri Katonda, tukkirize abeere Katonda waffe, tukkirize afuge obulamu bwaffe. Bw'obanga kwe kusabako nja kusaba tusabe. Katusabe. Katonda waffe weebale nnyo olw'ekigambo kyo kye tukyayiga era ekituyigiriza. Biki by'oyagala tutegeere, biki by'oyagala tutambuliremu mu nkolagana eno. Tutegedde nti ekibi kitwawula, n'ekibi kwe kumenya amateeka ago, era bwe bujeemu. Mukama tusaasire kubanga tuli bajeemu, naye yongera okutuyigiriza butya bwe tugenda okuwona obujeemu buno, butya bwe tuyinza okukomawo mu nkolagana, tubeere n'obulamu obujja, tubeere n'obulamu obusanyufu wamu naawe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina.